Eneyo program Mami EYAKOLAMU nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami EYAKOLAMU ku Delta TV tukole. A warrior is a war. Kulika mulango ochali mukula program Mami EYAKOLAMU ani ku Delta TV tukole ayenze Sharita mazima mutwera bekwira yitako ku Sharitas by the world atusomesa abana enviri atandikira ku mitwalo 10 wamu n'okuteeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu tulina gowns gomesi buli kimu eky'abagole. Mami awe edduuka wasobola otya okwevunula? Edduuka tubeerawo omwaka mulamba nalitambuza nabonaabona walwana bwe bakusaba sukaali ng'aweddewo ate olongoga makange nendeeta sukaali ate sabbuuni nga ggwawo bannange edduuka teryetaaga kulyamu kituufu era bw'oba ng'okoze edduuka teekerawo ebintu ebirala by'olina okuba ng'ojjamu siika capati siika mandaazi siika buli kantu kola buli kantu akayingiza akakantu kokolaakola kemutoolamu edduuka lyo lisobola okwebeza okuba kuliko 10 kuliko 5 kuliko 10 kuliko 5 temuli sente abantu abo babonaabona bambi naye bwe bagattagatta obuntu obungi ennyo olwo ayinza okufunamu mpulira naye bwe bakutoolamu ababibbi abajja batoolatoolamu obwokulyalya nga ligwa nkitegeera. Duuka nalivaamu nga tumaliriza mwami atereddemu n'angamba kakati nziremu kuddira mu dduuka olwo twayingira wano ng'ennyumba omulyango guli gw'oyitiddemu twateekamu bulooka. Ennyumba yali ezimbiddwa mu kugwa kwa accident nga muno amadirisa twateekamu bulooka. Emmanju gye twateeka oluggi lumu mwe tuyingirira muno ne tuteekamu enkokoto netuyingira netwebaka netuva mu bupangisa. Kati bwawona mwangamba tukole ki? Nkuddira mu dduuka tukole ki? Ne mugamba sidda mu dduuka sidda mu dduuka walirya ne liggwawo naye nzira ku mulimu ogw'omutwe saluuni kubanga kyekyali ekirooto kyokka. Nalabanga bwe ŋŋamba mbwe edduuka byenkola sibitegeera era nga banzirira nga mutata Muteesa ngamba nti nkole ki noonya gy'ogenda okwongera okuyigiramu gwegenda omugaye nti ngenda kuyiga soomanyi bwaba nalaba nga oli muntu mukulu aye nogaa nze kukola tebajja kukowa mulimu ekituufu wabula kyowokola genda ogambe njagala kuyiga kekakodyo eriyo nanga banga njagala kuyiga kumbaze kuswama mulimu kakati nga ngenda nga ntambula Kasubi ono bwayisa oyo saasangawo saluuni ekola byonna eno Kasubi gye nagisanga. Saluuni yali ya mukyala nga mita supakalo nga nnyingira mu saluuni nga ntandika nga twogereziganya. Mukyala yali mulungi era mwagala nnyo omukyala akyaliwo waali naye taliwo wo wennyini awo taliiwo wenayigira munagenda okusaba okuyiga. Kati nga mugamba maama ekindeese nzize kuyiga sente mmeka nti bwe ziti zaali nnyingi zaali mmeka gyali 3 buli ddi nga girabika buli mwezi 3 girabika gyali 3 gye yansaba yansaba 9,000 ugenda kuyigira myezi 3 ngenda kuyiga yangamba kuyiga bwe nayigira nga nkola ki nga nkomawo nga mugambo waye batugambye sente bwe ziti twali tukkanya n'omwami bulungi kakati nga ngamba mujjukira mulema tanatandika kukola sente anazijjawo nga ngamba kati nze nja kuleetayokko naye naawe gendako ewammwe obasabe kasente olabe oba banakuwa akasente ojja oyige nga waliwo sisange yali afumbiddwa eyo kubayita mukyala Bobo Male nga nkola ki nga ngendayo nga mugamba waayi njagala sente nze kusaba mwami sente naye manampa nga ngamba manampa alina ku kasente
nga ngamba alina ajja kuwa naye nno naye yali wa mutima mulungi sisange nancha mukwano gwange nnyo omanyi obeera n'omukwano n'omuntu buli kimu kyanguwa kituufu kaakati nga mugamba taata ekindeese kyekino nakino nga ngamba oyo ye maneja nga nsanyuka mu mutima nga bampa ssente nga nkomawo nga nzirukirawo enkya nga nsasula wamma nga ne mwami empayo ze yampa nga ntandika kuyiga kukola kubanga bwe nagendayo nasangayo omukozi omukozi n'ambulira byeyagala byonna byonna nga bw'obamanyi balinga abatayagala mirimu kyokka ate nga balina okukola nga mbulira byeyambulira byonna wano bino nga mbiwulira nga ngamba nti munnaye gw'omanyi nze nzize kukola nga munnange mukyala nga ampa omulimu nga ampa okuganzikiriza nga mbeerawo n'omukozi yamalawo wiiki egi namalawo wiiki emu ne bamugoba nga gwozika buli kimu nkimanyi ate ng'oyagala okukola kati omukyala nga mbuuza naye gwe wajja kuyiga oba wajja kukola nga mugamba najja kuyiga kakati nga ntandika kukola emyaka egi ng'oli naye andi naye naye buli lwenkola nga ngulayo akantu buli lwenkola nga ngulayo akalabirwamu buli lwenkola nga ngula kalolazi sente zange nga sizakulya omwami yali atandise okukola ng'era aleeta akasente nga kange kagula byange natandika okukola ebyo nemusiibula bulungi nemuga maama maliriza okukola ngenda naye omukyala katono afe kubanga nga yemnyumiriza mu bantu ze maama Muteesa ne bwe mbasiriiwo yasinga n'okukola ssente biki ng'ate abantu banjagala kati nabuuza ngenda kukolera wa omwami n'aŋŋamba noonya omu mu kasubi ne mugamba sobola n'abaami abalala be nabuuzaako ne baŋŋamba muno mu kasubi mwolina okukolera kuba mubadde okola ki okolera ne ŋŋamba sisobola kubanga omukyala mbadde nkola naye ate nja mujjako abantu ne ŋŋamba kannoonyeze kawaala kijja kuba kizibu okunnoonyaayo nange ntandike n'abange era natandika n'abange natandika okukola omwami yampangisiza ennyumba gwe mulimu gwe yakola gokka nagambye neeguliranga ebintu n'ebizigo nali nabigula dda yampangisiza ennyumba yali ya mwaka mulamba yakola atya bwe twayingira ennyumba yali mpya ennyumba eyo ne baŋŋamba nti temuli masannyalaze kati mwe muteekemu amasannyalaze twebale nemwebala omwami kye yakola nentandika okukola paka leero ng'okyali nakolerawo emyaka 15 okay walinga saidi kyawe we 15 wano ku gudu time ekyengulu opposite ne gudu time ene ye Kawaala kati oli luddawa kati ndi Kawaala ku kataka era nkolera awo nga nagulawo nenzimbawo we wali ku kalina wali we batulaze wawe wanga we bali kukola zonna sente ng'ozijje mu nviiri sente nazijja mu nviiri nengula amapoloti 9 naye nga nzijja mu nviiri kwegamba abantu tebalina kunyooma mulimu omulimu gwonna tegunyoomebwa singa okkiriza nti gwe mulimu gwo kituufu naye abantu bw'alaba Maama Muteesa ng'akoze saaluuni ng'alaba n'abantu bajja nga gakange nenkola saaluuni tobuukiranga mulimu gutakuli mu mutima omulimu gwonna ng'oyagala ogukola gukukolere wulira mu mutima nti okuva mu buto bwo oyagala ki okuva mu buto bwo talanta yo kyeki se ya Sharita talanta ye eyange yange era kyova olaba babigwamu ne bibalema n'kibeeramu myezi n'atunda ennyanya n'azivako n'agenda ku kino n'akivako abakyala buli muntu yenna waali anywerere ku kyawulya oba kabalagala musiikire ddala ng'owulira bw'oyagala muli mu mutima omusajja agamba nti bw'oba owumba ndongo oba owumba nsuwa giwumbire ddala okujanaamiriza naye tova ku nsuwa kituufu bw'oba okola kagaali kakolere ddala gwe yongera kawunda nze nayagala enviiri era zintuusiza we zintuusiza kuba ensi yonna Sharita emmanyi ekumanyirwa nviiri tewali kirala olw'okuba nti kindi mu mutima nenkyagalira ddala nenkikolera ddala bulungi
nze nkutunulira butunuzi bwe nti nemmanya enviiri ezo zeetaaga kino ate nga kyekyo webale kola nkola nateekawo essomero naye abazadde tebafuddeeyo guno omulembe gwakwebereramu nze nnina ekirabo ky'olina okufunamu kituufu singa ofuna ekirabo kye nnina Sharita n'ofuna omwana n'ava ewange n'ajja ewuwo bakuba obuzavuddewa wa Maama Muteesa oyo tomuta abangi nnyo bansaba abaana abagala kukola amasomero abagala okukola baagala bafune ku baana sikiru eno gye nnina gy'obasomesa bagifunemu kubanga tewali gwenjigiriza atalina bibanja byatalina mayumba gatalina mmotoka ze taliiwo ne baganda bange nze nayigiriza baganda bange bonna obayigiriza enviiri bonna baleke kuwulira bubi nga balaba ofune bonna teri atali bulungi bali kubakwata ku mukono bonna bali bulungi bw'okeera ku makya osooka kukola ki tuyise mu lunaku lwo olwozuukuka bwe nkeera ku makya nakugambye nti ndi mukazi mubuulizi wa njiri ogibulirira ludda wa nnyabo enjiri ngibuulirira ku mikutu enjiri ngibuulirira ku mikutu ku ssimu yange nasalawo ndi mukazi muyimbi mukazi wa bintu bingi bitugambe omuntu alabe nti osobola obikola kubanga nsobola okukolera nga senga kubanga mbuulirira omuntu ekintu kyateekwa okubeeramu kituufu nkolera nenkuterere abakyala bano benkolamu balina obuzibu bw'amaka naye bajja bayaayaana nga balina ennaku ku mwoyo nga balina obulumi okimanyi nti abakyala kankyogere bwe nti ffe abakyala ba saaluuni namba esinga bayunira nnyo ku byobulogo kituufu okimanyi ekyo ate nga si kituufu okimanyi nkiwulira era gye beewera amagezi okitegeera kozesa kano n'abantu abasinga banyiga nnyo omukyala nga agenda mu saluni ayonoonekereyo omukyala ne muyange tosobola kwononekerayo ebeera ku bubaka ebeera ku nnyimba ebeera ku bubaka ebeera ku nnyimba toyina woyononekera tewali lugambo toyina wojja lugambo ewange toyina wojja osanga abakazi nga batudde babiri nti balina kye banyumya tosobola mukama wa saaluuni mukama w'omulimu yayonoona omulimu gwe kituufu mukama w'omulimu yayonoona omulimu gwe singa onojja ne tudda ku lugambo maama gundi wamuwulidde bamukubye wawulidde bo yabadde wawulidde bwe byabadde olwo tutandisa okwonoona bw'onoovaawo ogenda wa maama gundi omugambe Muteesa agambye bw'ati saluuni ye eyonooneka eyange tebiriimu tukola mbeera mu kubuulirira abakyala abakyala abalina ebizibu bajja bwe batandika okumbuliramu ne mbabuulira engeri gye balina okukiyitamu likibwa nenkuteekateeka nenkusabira ni mukyala musabi nenkusabira okusinziira mukama ekirabo kye yampa ekyo yakimpa sikirekaayo era nammwe mujja kuvaano nga mmaze basabira temusobola kuvaawo nga tetusabye kaakati abakyala abo obateekateeka n'abaana baabwe n'abaami baabwe kubanga omugamba todduka mu maka toyina gy'ogenda kusanga mirembe wabula mukama yatugamba nti muno mu nsi mulimu ennaku naye mugumenze empangudde namwe mujja kuwangula tewali atagenda kuwangula ate tugenda kusanga ebizibu naye mu kusanga ebizibu tubiwangulira mu mukama tokwata kkubo ddala mbubuuza nga ngenda musabira nti nnyabo oli mukyala eyeesigama Katonda oba olinayo ebirala by'owewambaatidde bw'oba nga weesigama ku birala tugenda kusoboligana ne Katonda gwe nkusabira tagenda kuyamba kubanga oli eno n'eri tagenda kuyamba tabeera na bigere bibiri Katonda talinnya eno n'eno alinnya awantu awa gamba mukama oba gamba sitaani beera ku sitaani wo kubanga tetujja kukuyamba kati ng'omaliriza okusaba ku makya kitwala bbanga ki ng'osabira abantu kati ku makya nkola samoni zange kiro bwe nkomawo ku mulimu
nyingira mu kisenge kyange nenzigalawo nentandika samoni zange nenzikola nsoma bayibuli nenzijjamu ekyawandiikibwa nenkiteeka ku ssimu nenteekako okusaba nenteekako oluyimba oluyimba nimbisa zange nendekeraawo nentandika eza kwaya zaffe ez'Abadventist nentandika okuyimbisa ennyimba ezo n'ez'abakatu kisifaayo nze nyimbisa kasita ziba nnyimba nga zikwata ku mulamwa gwa Katonda nga nyimbisa ennyimba ezo nkola audio 3 nga mpeereza ku ssimu ku makya ngolokoka nensaba obereza ku ssimu ku WhatsApp group nina WhatsApp group eyange enganze nina group 5 buli group erimu abantu 256 group 5 kati nempeereza ne ku groups z'abalala bonna bompe eyiyo njiweerezaako n'abantu abo nina neya Sebalu tiimu Sebalu omumanyi Haji Sebalu neyanjirina kati abo bonna mbawa kubanga kusaba kati bwenkeera ku makya nkeera nezya audio ezo ngensaba Katonda abukeesezza nenkola ki nentandika audio ezo nempeereza ku groups zino zonna nina abantu nga 1,000 nembaweereza abali ebweru abali luddawa buli bamu kati wemmala okubaweereza neŋŋamba Mukama nti Mukama jangu tugende tukole n'abaana bange n'abantu bonna Katonda yankozesa oyina talent ye yansitudde nanzuukusa yampa obulamu yampa amagezi ag'okuyimuka okukola nyinza okukeera nga geesibye amagulu ngasobola kuyimukawo kituufu kubanga era nakeerako mu lockdown nga namaze dde okutereera nga sayidi emu yasanyaladde wo kati Katonda ow'amaanyi yatuwa buli kimu nga muyita nga muga Mukama jangu okulembere tugende tukole n'abaana bange bonna abafulumye mu nnyumba olwaleero n'abasigalawo bonna beera nabo n'abantu bonna bawa omukisa nga gwompa tugende nga ngenda nga nzigulawo ku mulimu gwange nga ngamba Mukama nti Mukama tuzze webale tukumirawo wano tukwebaza tuwa omukisa tusobole okukola n'okufunamu tusobole okufuna kye tunazza gy'oli naffe tufunemu obaoliawo bakasitoma nga batandika nga Mukama aleetanga bw'asiima kubanga Mukama y'asiima oyinza okusibawo nga tofunye nga Sharita yajja okufuna nga si yenze sente zo ziri mu omugaso oba z'okola okolera sitaani tukola sente za kuwa mayembe tukola sente za kuwa abantu abatalina mugaso bamaama baffe abakyala bonna mbakubiriza mukole sente nga za abaana baffe bakole sente nga za kuyamba bantu naye si sente za kwekuumirako ne sente ez'okutereka tezirina mugaso era zireme bafuniramu mugaso gavumenti yakoze okuzijjako gavumenti etulekere sente zaffe ate ogange tezikola nedda sigiwagira naye abantu bo bazijjeyo abantu bakole balabirireko n'abanaku tulabirye nze ndi mukyalo omugabi era omulabirizi w'abantu bonna kituufu era nzimba ku makanisa ne bwe mba sizimbye zange nze sigenda genda na nnyumba ku nsi naye abaana bano betuterekera era betufiiririra bo bagenda kukozesa ebintu byaffe bulungi tukolera baana era nina oluyimba lwange nga lugamba nti nkolera baana naye maama wange abaana betukolerera sente ezo bagenda kuzikozesa bulungi n'ennyumba ezo zitwazimbidde okikoze otya okufa okulaba nti no tebazoonoona ng'ovuddewo abaana abo abaana kubabuulirira abaana twetaaga tubabuulirire naye nga naawe teweerumya kitegeeza ki ekyo nti teweerumya Sharita nagula poloti zange 9 poloti zange 9 nziguze lwaki nzibeezaawo nemba nga nzitunulako obutunuzi bwendi zonna nzitunulako nazigulira baana si batukolera abaana twabakolerera twabagulira poloti zaabwe eno nogiteekamu nonono eri nogiteekamu olino eri nogiteekamu olino naye poloti ezo tundako bw'otundako
kola kyowulira kyoyagala mutima wetwaleko out lyaka koko gula ku moto awo nkwagadde soko mpo butaano gwe yingini lwaki ndya bubi Sharita nze mu bulamu bwange nayogera ebigambo bino nina okulya obulungi okulya kyenjagala kyebayita okulya obulungi omanyi ffe tumanyi kulya nkoko bwe bulungi bwokka kulya ki ne bwe ngula nakatimba ndidde bulungi kubanga muzibu okugula si buli nju nti emuyingiramu lya bulungi yambala bulungi kola kyowulira mu mutima gwo kyoyagala kituufu bwe bimala ebyo ensi gite omuntu bw'ajjewo Sharita osobola okumuyamba kolanga nnyo mu mutima gwo okuyamba abantu anti tebajjukira tebyetaagisa gwe Katonda ali kujjukira oli yayimba beefuula beefuule baleke beefuule ne w'omuyamba n'akuyitako tofaayo tomanya ate maaso aliyamba omulala nga si gwe si wuwosaani naye omulala mami katumalirize sho baako beweebaza bakuyambye mu lugendo lwo luno obatumire nako munnange bannange neebaza Katonda yasinga obukulu neebaza Katonda nze neebaza nnyo omwami wange bamuyita Michael Saawo Kigundu mwebaza nnyo kubanga yanyimirizaawo Katonda nga amaze okunyimirizaawo nayimirizibwawo omwami oyo okutuusa ku ssaawa ya leero omwami oyo ebadde empagi yange ey'oku lusegere nembeera n'abaana bange tubadde nnyo nabo era abaana abo Mukama yeebale kubampa era mbasabira omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu nti Mukama abakulembere mu lugendo lwonna ye yamanyi bw'ateekateeka Mukama yamanyi byonna naye Mukama namubakwasa seeraliikirira buli ekijja kyonna Mukama nsaba abenga waali kati nebaza maama wange Lucy Nakimera jajja Mutebi Mukama akumpeera omukisa kubanga mukyala maama Nakimera wankolera singa tewankuza bulungi sandibaddewo sandibadde kyendi byonna byonna byenkola mbikola ku lulwo okuba omukkakkamu n'okuba mu kkanisa nga ntambula bulungi ne Katonda gwe Mukama yakulambika nebaza abantu bange bonna n'abantu nebaza abakyala n'abaami baabwe kubanga bampaniridde nnyo okumpanga akasente kaabwe nze nenkola byenjagala abaami n'abakyala kubanga abaami basindika mu bakyala ne wabawo abakyala bokka ne bajjanga bo Mukama abampeera omukisa era mugaggawale enviiri zammwe nkyazikola sizivangako buli kimu nkikola ekikwatagana n'enviiri tusomesa abaana muleete abaana ekirabo kino tuleme kituulira buli lwondeka ne sisomesa mwana wo ekirabo kyange mba nkituulidde njagala kitambule mu nsi yonna bagambe Maama Muteesa yakola omulimu gwo ngukola wendi muleete abaana basome we basomera wagazi nebaza n'abantu bokkawala kuno batukuumye emyaka mingi 92 twajja 92 kawaala paka kati n'abaana bange babalabiridde batulabiridde twebaza Katonda nebaza Delta TV Sharita webale nnyo bambi mwebale naye ng'okusinga webaza abantu abo abataakoze mutima mubi ne bagamba omukyalo oyo mutuleetere kuba eriyo abantu abamu bagamba tetujja kuwaayo linnya lye ate mmwe abakyala abasazeewo nze nzije ku Delta TV Mukama abampeera omukisa ate naffe leka tukwebaze olw'okusharingako amagezi ago naffe webale nnyo nnyabo amiina nnyabo kayimba kikootera okuwuliriza ng'oli mu ssanyu oba kootera okuyimbayimbamu awo nga nze akange akaani gwe konna koyagala nkayimbe kayimbe tyessanyu lyawaka mwana era atamulina abamunoonya bwamuzuula afuna ebbanga n'ali olw'okuba afunye eddembe
abalala batundugga omutima ne gubokyokira essigiri, abalala batindiga engendo ne babanga oli eyazuula eppeesa bwe yali alinoonya yalina obusungu bwe yazuula bw'ati eky'obugagga yabukeesa kyakyankya mama w'omwana kuliko omwana omanyi okuzaala kulimu okukaaba aluma omwana tamanyi siriimu bw'oba okigaana buuza nno mama w'omwana. 1, 2, 3, cheers. Eno yo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole.